Okay, omulungi atulaba ku Tom Sayugi nate era tukomyewo tetutengana ne Servant Hilary Musiima okuva ku Truth Sets Free Ministries wali Emonyonyo, nange Director Tomsa era okuva wano ku DMS Records, DMS Films, naye nga kati saa zino tuli ku Tom Sayugi. Ababeera ku Tom Sayugi tubeebaza nnyo, mwebale kulaba, mwebale ku likinga, mwebale kutuwa comment. Ng'omwami Kasani okuva we Kuwait, ababambi tukweyanza nnyo, oli ojumbidde nnyo programu eno okubeera nga ogiraba ate n'otuwa comment, tukweyanza nnyo. Kasani oyo mukulu alina naye gyayita Bible Facts Existence Africa, tukutumiddeko nyawe Kuwait nti webale kulaba, webale nakutuuza amaanyi nakutuwa comment. Waliwo mwana muwala awo Maria Nalubega, naawe tukwebaza nnyo okubeerangako obwolumu n'otulaba. Mami Shina, Mami Ashe, Mami Olivia, mwenna mbatumiddeko nnyo, n'abalala mu maaso awo tujja kuba tubatumirako nnyo ababeera ku mukutu gwa Tom Sayugi Omusumba. Wandisewo nga mukweyanjula mu byonna ndowooza bw'ogenda otuweerayoko ku ssaala era eggulawo. Okunyanjula onyanjudde bulungi bana nze Servant Hilary n'ekkanisa mugitegeezeddwa. Nange nsanyuse nnyo okubeera wano nate era kubanga ekyamazima mukisa munene okulaba nga tuweereza abantu mu ggwanga lyaffe, okubaako kye tukola kulaba nga society yaffe ekyuka. Yes, nsonga Tom Sayugi tukoze bulungi nnyo, kyenzikiriza ddala nti tukyagendera ddala mu maaso n'okulaba nga tukola ekitundu kyaffe ensi yaffe okukyuka. Kale katwebaze Katonda waffe tukweyanza bw'otuwadde omukisa akaseera kana tukomawo okubaako bye twogera eby'okuzimba eggwanga lyaffe n'okusinga ennyo okulaba nga obwakabaka bwo buzimbibwa mu bulamu bwaffe. Byonna binayogera lwe tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamire atuyigirize obutali butuukirivu waffe bwonna obulabikidde mu maaso go tusonyiwe tusaasire, n'abalaba Tom Sayugi bawa omukisa okusinga ennyo yongera okubazimba okutegeera nga waliwo Katonda ayagala bakolagane naye era abatuukirize ekigendererwa kye Batonda mu bulamu buno n'obugenda okujja abeere bawanguzi. Tubeere mu byonna twongereko binyinga ekisa kye bwe kiri mu Kristo Yesu omulokozi waffe era mukwano gwaffe. Amiina. Esebo Kaakati nno olwaleero omanyi tuzze tutambula nnyo ku mulamwa ogw'obufumbo era tukyagulikokko. Waliwo story omukyala omwami yafuna omukyala ne basiimagana. Bwe basiimagana ne babeera bonna bazadde n'abaana. Bwamala okuzaala abaana omukyala aba akola mu butale eyo ndowooza buno obw'emibuulo. Kati mu butale eyo gy'asanga omwami omulala. Omwami ono amukoanye batandise okutta ekyama oba oli awo. Mu kaseera kaabwe nga bali mu mukwano omwami ono akwanye owookubiri agamba omukyala ono nti naye mbadde njagala ontwaleko ewammwe. Koli munna sinna bwe ngenda kutwala, nina omwami eka nagamba nina omwami. Waali ntutte kale waakiri ntwalako ewasenga mulabe. Kati mu buufu obwo omukyala n'akubira senga, waliwo munnanga ayagala okukulabako nti awo gy'omuleete. Baba bali awo nga bagenze wa senga, nga senga abaaniriza. Senga bwe bavaayo ng'akubirako mwannyina taata azaala omuwala ti owaaye nti muwala wange nno munnange yazzeeko ewange nti okundabako n'andeetera n'omusajja n'andabako naye gwe yaleese si oli ow'abaana nti iye lwaki nze tamundeetera nange mumulabeko. Mu mwana mugambi nti nange oyo mwagala omulaba bw'abanga yasobodde okujja n'akulabako nange amundeetere mukoleki mulabeko. Nange omuwala ng'akwata mwami oba muvubuka ng'amutwala ewa taateera nga taata agamba nti nsanyuse nnyo omwana wange okubeera nga afunye omuntu asobodde okujja n'andaba nemmanya nti alina omuntu gw'ayagala. Nga batambula mu mukwano gwabwe mpola mpola gwa nkukutu kubanga omukyala alina muki omwami ewaka. Luba olwo omwami ewawaka ng'awulira oluvuuvuuma omukyala waalina omuntu gw'ayagala ndowooza ng'abalinnya akagere.
ate lwayitawo mmeka nga babakwata poliisi egze kimono mukutte ne mukazi wange nti ono wange nti omukazi wange nti nange wange kyekiraga nti wuwo nti nina abaana kiki ekiraga nti wuwo nti nagenda ewaabwe nembalabu bagenda okukuba ewaka bannange ku bantu bano ani nnyini mukazi nga taataga nti waliwo mutabani wange ye gundi nti yajja nandaba oyo gwe mmanyi nti taata bikinze ti ate nze nali nkulabyeko kale n'olw'emboozi eyo gye nkuwadde wembuuliza omuntu afuuka ddi omufumbo era omuntu atuuka ddi okugamba nti oyo mukyala wange oyo mwami wange neyanziza sewo ekisooka kintu kimu kye tutalina kusooka kwerabira nti obufumbo is a legal institution. Obufumbo kitongole ekyamateeka ekirimu amateeka oba ekifugibwa amateeka. N'olw'ensonga ebyo twogera ku bufumbo, waliwo obufumbo Katonda bw'amanyi, waliwo obufumbo society bw'emanyi, ono obufumbo gavumenti bw'emanyi. So ebiti ebyo byonna nno bika bya bufumbo, wabula byonna bifugibwa amateeka ag'enjawulo. N'olw'ensonga omuntu yenna alowooza nti ono mwami wange oli mukyala wange alina okusooka okukizuula nti obufumbo institution efugibwa amateeka. N'olw'ensonga nga tonnagamba kintu kyonna nti ono mukyala wange ono si mukyala wange, ky'olina okusooka okumanya nti olina amateeka, olina obuyinza obukukkiriza okugamba nti ono mukyala wange oba mwami wange. N'ekintu ekirala nti obufumbo tebufugibwa impulses, si bwa feeling, si personal opinion, si ndowoozayo nti ono ye wange, wabula waliwo amateeka agafuga obufumbo. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna agamba nti ono mukyala wange alina kubanga agoberedde amateeka. Ye Katonda kyayita obufumbo oba kyayita obufumbo institution eyo yabumenya mu biti bya mirundi ng'esatu. Gye naakamanyako, manyi Katonda abana bingi naye gye naakamanyako. Ekisooka Katonda obufumbo bwasooka okussaamu ekitiibwa, ye kyayita contract, ye muntu okuteesa ne munne n'aga nti nkwagala, n'oli n'aga nti nkwagala. Ye Katonda assa ekitiibwa mu bufumbo bw'abantu ababiri, ye stage kye bakkanyizaako, stage esookera ddala ye gy'asooka okumanya nti oyo gundi mufumbo n'amukuwa kasita mukkaanya mwe babiri. Bayibuli kyevega ababiri oba basatu nga batabaganye, nange n'aba wakati mu bo mu bufunze kasita batabagana abo ababiri ne baga nti nze oli mukyala wange n'oli n'aga nti mwami nga terina aliyo. Ye Katonda n'aga nti otyo nfunyeewo kapo. Naye ku ye eyo ba stage etandise, wabula nayo bufumbo nga bw'onalaba nti boddira akacupa k'amazzi oba liita y'amazzi liita 2 n'osena ku nnyanja, n'eri mu liita 2 mazzi n'agasigaddeyo mazzi, tolina bwoga nti agali mu liita 2 si mazzi okuba gali ge mangi. N'olw'ensonga eyo omuntu bwe batta ne munne ekyama obanga akutta amazzi mu liita 2, Katonda akissizaamu ddala ekitiibwa. Kakati stage eddako ng'agamba atya, mwe ke mumaze okukkaanya nti mugende ew'abazadde bammwe. Bayibuli kyega nti omwami kyalibaleka kitayo ne nnyina n'agenda tabagana ne munne. Mugende eri abazadde, omukyala n'akwanjayo n'agamba abazadde nti bannange ono ye munnange antutte. Katonda ki kye yeewala? Yeewala injustices oba yeewala obusambattuko mu society. Kubanga jjukira singa abazadde tebamanya kati kyoyogedde, olw'okuba oli baali tebamumanyi, bo ne babaako gwe baamanya, kati gwe baamanya gwe batwalanga omukulu ate nabo batuufu, kubanga tebasobola kumanya oli yakola atya, yasooka. Era ne bwaba Katonda mu nsonga eyo omukazi yali amuwone yasembayo, kubanga newankubadde oli basooka ne batta ekyama oba ne bateesa, naye emitendera oguddako teyagugenda kate nga mukulu. Kuba Katonda takuma ku mmwe mwekka, si waffe babiri, Katonda wa society yonna. Era nze mukkiriza mbeere ekifaananyi eri abalala, so si nti mukkiriza nze mweterekere, mukkiriza abalala bandabireko bamukkirize nabo, kati kiriza nfuuka adivert. N'olw'ensonga eyo mugende ew'abazadde nga mwewala ki, abazadde bamanye nti bannange ono avudde emikono gyammwe, nze ngeno mukuuma, n'ebirala ebiri social okulaba nga abaawo enkolagana enki ennungi. Bwe muvaawo Katonda n'aga nti okay fine, kakati nti Servant Hillary nti oyina ekkanisa gy'okulembera naye society mulimu abaana abawala abajja, mulimu abakyala baba abayinza okutunula baga nti akavubuka ako singa nabo bwe muva abazadde nti nayo society egikuŋŋaanye ogige nti bannaye okuva n'olwaliro nti netwalidde n'avanti wange y'ono, ono ye wange bwe tugenda okubiibira, abalala mwenna
mundabe ngo namaze kufa obanga maze kufa muleke mulabe biddako kanda yewala ki era ne mu kanisa ateekamu kye tuta peace ayagala tuberenga tubera mu kanisa sigamba nti ate bakutte omuvubuka uli akulira mu bavuka yadduse ne servant ne buli jotamanyi nti ono mukyala wani wa servant nga tukukutira eyo none so Katonda byonna abikola for peace naye nga the true concept of marriage ye Katonda gyamanyi is between two people. Era Katonda ne bwokeera enkya n'ogenda abazadde n'ovaayo n'ojja ne mu kyaki nga mwababiri tewaliwo okukkaanya kwa namaddala obuli Katonda si bufumbo. N'olw'ensonga eyo bw'oba oyogera Katonda lwakuba nti ekizibu tulina eddiini tuliga ku ddiini ekyo nkyagala nnyo tukiyinge kandi bakitegeere tulina concept y'eddiini nti omuntu alowooza nti kati kyebayita obufumbo kwegenda mu kyaki kyebayita obufumbo kwegenda abazadde ne babagatta Katonda musooka kukkaanya era Katonda kyayita obufumbo be bantu ababiri y'ensonga lwaki Adamu ne Kaawa baakola obufumbo tebalina abazadde gye baalaga tebalina kanisa gye baalagamu naye ekikumi kyali kimu baatandika obwabwe bameka babiri naye Katonda n'abawo omujulizi naga nti okay ate ekyewunyisa abaana batomusa yujika nkibagambe Katonda the Greek word the Hebrew word ekikozesebwa Katonda okulaga kirugandika n'aleetera Adamu Kaawa the word is displayed Katonda ya displaying sinti yamukwasa yamulagako kyebayita kokonyo era Adamu abagandi zino nga sibitegedde bulungi era yandiyiseewo ne baleeta omulala kubanga Katonda tayagala ebizibu byonna ebinajja mufumbo mwekwase ndi yakufunidde n'olw'ensonga ekikinja kutuwako ye yamufunira kubanga yateekawo omu yateekawo ebiwalawo kateekewo ekimu ogende kikoze aleete ekiki kubanga ekisooka Adamu si yasaba Kaawa ekirala n'Adamu teyalina mukisa kuga nti kino tekikoze yali yalabako we ekikoze munnange ekyeyinza kiri bwe kiti era bw'olaba atakoze ekirungi disipule bw'ola ekyogamba ssebo bwe ntuuka ku byokulya sobola kulaba nti yono nga yasiise bulungi wadde sibiryangako n'olw'ensonga eyo Katonda ya disipuleyinga n'olw'ensonga eyo ye obufumbo kuye bwassamu ekitiibwa bw'abantu bameka agreement y'abantu ababiri ey'emitima era okuvaawo byonna ebiddako zibeera stages olw'okulongoosa society kuba Bayibuli ega nti kubanga obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa si bwankyakaali wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu there is peace in the kingdom of God n'olw'ensonga eyo bino n'ebyabazadde tubikola for society purposes nebye kanisa tubikola for society purposes naye Katonda yali mujulirwa mwababiri otyo kakati ebya Bayibuli awo tubitegedde Katonda obufumbo bwasooka okumanya nti bwe buno bwa ndagaano yammwe ey'emitima gyammwe ababiri muga nti kakati gundi munnaye nkwagala nti njagala nti kale tewali tabbu nze nno njagala bino naawe oyagala bino nti era kanyongereko akatono Bayibuli egamba nti Josefu yali ayogereza Mariya ekyewunza Josefu yali tasula nkona Mariya nga tamumanyanga naye yali mukyala we kuba mu nkola y'Ekiyudaaya omuwala gwe wayagalanga kwe bayita okwogereza wabeeranga n'omuwala nga ali wali akula naye nga mukyala wo nga naye tamanyi nakumanyi nga ne society oluusi yamanya oluusi teyamanyanga naye nga ne society ekimanyi nti oyo nno mukyala wa Yosefu ye Mariya era bwe bakukwatanga n'oli gwabeeranga omuntu akoze ekivve kubanga ekitegeeza omenya endagaano ey'abantu bano so nga ate ekyali ya bigambo naye olw'okuba ya mitima ebyo ekyo nno kinzijukiza katini twabeerangaawo tukyali baana bato otya n'okugamba omuntu nti oba munnaye mpulira nkwagala n'obeeraawo noga mukazi wange kakati oba okyawoza oyo mukazi wange mu mutima omugumu najja n'amutwala n'owulira bubi tumugambanga nako nti munnange mpulira bwenti ne bwenti ye ekyo Katonda akimanyi n'oli gw'ogamba nti mukyala wange bw'omutuukako omubuuzaako bubuuza siga nti naye mwatuula n'omugaa nti munnange mpulira bwenti naye gw'oli eno oyagala kati ate gwe Katonda aba takumanyi naye kati ate ye Josefu Katonda yali amumanyi nga Mariya yamanyi nti Yosefu nga naye amanyi era ekyewuunyisa Yosefu nga tayinza kulaba baana balinga Mariya bana mbu nga abalina bonna abeetegereza wabeeranga n'omu nga guweetegereza kubanga mwali maze nga ne family zikimanyi bulungi yensonga lwaki Bayibuli ega nti yali ayogereza n'ezimu ziga nti mukyala wa Yosefu naye ate nga yali mbeerera kubanga endagaano yali ey'emitima emaze okukola kutya
emaze okutuukirizibwa Katonda agimanya agisaamu ekitiibwa. Kakati olwo abali kutomusa yugi bategedde nti bategedde obufumbo Katonda bwategeera oba obw'endagaano eno y'abantu ababiri. Kakati olwo gavumenti ne society gavumenti ekirambika bulungi nnyo bw'oba ogamba omuntu nti wo mugende wa registra nga mumaze okukola byonna kuba gavumenti eyagala obuwandiike mugende w'abazadde babawe ebbaluwa ey'abazadde bamala ogibawa then musobola okugenda ewaabwe oba bwe tuyita DC ne mujjuza bwe mujjuza ne baba registaringa nti bano bafumbo mu ggwanga ekyeyagala kimu bbaluwa y'abazadde nammwe kuba nti mutabaganyi kitegeeza mulina era gesemuwe ng'obwakatonda ogenda mu bazadde ne babawa ebbaluwa nti bakkiriza society okubeera n'emirembe n'okwewala emivuyo egyo nnyonnyoddeko nojja naye ebbaluwa ne gavumenti bagisalinga naffe ab'ekyaki bwe tumala obbagate era nammwe tugende mu gavumenti kubanga waliwo ebijja okwetagisa gavumenti ng'omu ku mmwe afudde ng'ejja kuyingiramu okuleeta emirembe so ffenna luligisitaringa naye gavumenti eri very simple leeta ebbaluwa y'abazadde gende wa registra ajuze bulungi ebintu byammwe babakwasa ebbaluwa yammwe nti muli bafumbo. Kitegeeza society ate kati gye tuyita ya society kyoyinza okuyita kawundo kakubya eddirisa naye kawundo kakubya eddirisa socially akola meaning mu bantu akola meaning kiringa nti bw'osanga katugeze mukyala wa Kesigi nga tamuwasanga oba okitegedde ne tukwata ne mukyala wa Kesigi mu kazigo tetumuuza oba Kesigi yamwanjula oba gavumenti emumanyi oba temumanyi tukukwata bulungi nnyo ne tutwala kwero sindugono tumukute ne mukaki ne mukamusajja nga society lero bwe kijjamu okuba nti baazala n'abaana Naalongo Kesigi olwo abamukyala we yennyini wabula ekyo tekiri mu mateeka ekyo njagala abantu bakitegeere singa abazadde bavaayo ne bagaa nti Kesigi tetumutegeera tutegeera Sebanaki teyazze waffe era tukyali olunaku lwajjo oye mutuufu era etteeka gulimanyi naye nga nabwo buno society ebukkirizayo because society yerimu ebintu bingi n'entegeera nyingi ez'enjawulo wabula ekikulu tomusayigi twagala abantu bategeere bulungi ebigenda mu maaso ensonga lwaki gwe okumala omusajja emyaka 2 nga muzadde abaana newageza wajjawo mugezigezi n'amukozesa endagaano y'obufumbo singa omusajja oyo afa oyo gwe baakawasa omwezi ogumu yabeera administrator ye mukazi ali ligo gwe noba wakamala n'omusajja emyaka 3 bamaliriza bakugobye era amaliza yakugabira ebintu nga yakutegeerya bino bikolewe biti nedda ntujja kukola bwetu tiwa ntujja kukola bwetu ntujja kukola bwati mufunze yafuuka bbaawa mmwe ne baba talinamu yadde omwana kasaba nga alina ebbaluwa kati awo society batalina kyegamba ate alina kyegamba kuba society entegeera ate amateeka tegatambulira ku ntegeera personal opinion agatambulira ku law opinion legal opinion buwandiike etteeka bye mutegeraganye mutya nti bwetuti ne bwetuti tuwandiike yes oba ekitegedde kakati nno mubiwulidde abali kutomusa yugi mwenna abalina be mulina eyo nga mwabakwata ne mubateeka ewammwe mukyala wange society terina buzibu ekikkiriza ekkiriza nti oyo mukyalawo oba oyo mwamiwo naye omugezigezi wanaava eri naaga nti nze tugende ewammwe mbalabe mwattuno n'abakyala abo balabika babeera ewaka abo nga basinga kwesunga lunaku lwoliga nti tugende ewammwe naye nga buli lwayogera bwati kubanga omukulu oli gwe nakunyumiriza omukyala yadde ewaka teyakkiriza bukkiriza kutwala oli mu bazadde yadde ewaka n'amuganda naye olaba walifunyeyo kaakasente ne tugenda n'olaba kubeewaffe oba ssenga n'amugamba mukwano sente zo sooka olinde tumale okuyiyayiyayo tujja kikola gwe tofaayo kakati omugezigezi ye wajjira oba alina nnyingi oba ntono naga nti nditwala bingi yafata tumusefu tugende ye n'atuuka ogenda okupapala oti bannange mukyala wange nti ewaawa ffe tumanyi gundi tumanyi rasta edi yennyini mukyala yajja wano n'atuleetera omugaati nga nno gwe obadde n'omugaati wali ogulina olinda kufuna kasawo ka sukaali kale abali kutomusa yugi temwerabira ku sharinga ku subscribinga n'akadde kali mu kanyige katuyambako ne mufuna notification buli lwe tuteekayo vidiyo yonna empya
mutuwe ku comments, mutuwe ku miramwa nammwe gye mwali agadde tutunulemu, kubanga naffe twetaaga nammwe ne mutuyiizaako ne mutugaa nti naye kino mukibuusizza amaaso, kubanga tetwogerako biri mu society. Kuba bye tunoonya tubinoonya nga bikwata ku society ate nga ne saidi ya Katonda birina bwabyogerako byogerako. Kubanga tetujja kwogera ku politics, kubanga politics tujja kusinkana nga tulina abo twawudde tuyawuddemu, ono n'oli ono agamba gundi ane politics mu Bible mwali era tujja mutuukako nga tumudibetingako bibiri kale tetuliko nti oba gundi onoonya woogwa ogala kusinziira ku Bible wano banjogererako wano kakati nga tutuuse kumpi ku nkomerero y'okumaliriza akanyomero kano. Omuntu wali muwadde magezi ki bw'afuna omuntu we akole ki? Nedda ekyamazima kyandibadde nti omuntu bw'afuna omuntu we kuba Katonda atuprotectinga okuva eri ebintu bingi. Kati singa omwami yali yagenda ewabazadde n'agenda ne mu gavumenti oba mu kkanisa ne bamugatta oba muzikiti ne bamuwoowa, ebyo tebyandibaddewo. Yandibadde alina rights. Ekisooka yamenyebwa omutima mu ngeri yali etali netegeteekere, so nga ate yali yeetaaga bwetaazi kwewaayo, n'agenda omukyala n'akyala n'agenda mu gavumenti bali gyesalinga bulungi, ebyo ne bikola bitya ne biggwa. Ebintu bino byonna Katonda byatugamba tabitugamba nti yalina kyabifunamu, abitugamba kubanga biyamba ffe. Bw'ogenda abazadde ne bakumanya, n'ogenda mu gavumenti ne bajjuza bulungi ne bakuwa walegisitula ne babajjuza nti muli legally married, kwega ebizibu bingi biba mukoze mutya bimba mwewaze. N'olwensonga eyo nze mpa abantu amagezi nti ekyamazima okujjako lwakuba nti era kati generation eyonoonye ebintu, nti oyinza okwagala okugenda okukyala ew'omukyala naye n'otuuka ewaabwe ng'ebintu bibasaba oba n'omukyala byagala otwale nga biringa kiremya. Kuga ebintu byonna byafuuka bya fashion bikwate, oli alowooza butatwala nteereeta entebe nga za bukadde buna aleeta kugamba n'omusajja yandyagadde okugera ne bimukola bitya ne mulemererwa. Naye ate ekyo si kigendo ekikulu n'otuuka okukola embaga omukyala n'abala budget nga ya milioni 4 oba kitegedde omusajja n'abala milioni 4 aguzeemu poloti asinga mukyalo gira olinda kati tunoonya akasente. So nze ndowooza nti society naye ekyuse endowooza, tetukola bintu bino nti tukola for formality, tukola ebintu kuba birina amakulu agasukka ku kye tuyinza okukola tutya, kye tuyinza okulowooza. N'olwensonga kati guteebereza singa Teddy Bugingo baali tebamugatta, anti era naawe mbadde ngenda kujjawo nti kubanga kitegeeza bwe babagatta kyaki yali gesitalinga certificate yaabwe mu gavumenti. Kati awo amaanyi ate wegambuli wenoonyeza amaanyi nga bakugasse n'ofuna certificate eyo gali luddawa nga Teddy Bugingo yasobodde okuwasa Makula nga ate wakyaliwo endagaano ye ne Teddy Bugingo. Nze sirowooza nga obufumbo obwokubiri nga tannafuna divorce basobola mu gavumenti obuli gyesalinga, tekisoboka. Tebasobola kubeera nga abakyala abo bali babiri, tekisoboka. So kiba kitegeeza nti tukyalina omukyala atya omu, kubanga yo gavumenti okusinzira efa nnyo kuwa mukkiririza muki, kuba kati obufumbo bwa Bugingo ne Teddy eyo Christian marriage oba church marriage. So kitegeeza nti church marriage tukkiriza mukazi atya omu mu church marriage. Ate mu church marriage tukkiriza mu divorce, kisoboka ku divorcinga, it is biblical osobola ku divorcinga omuntu on a condition mu church nga togenda kuwasa mulala. Agala okukakasa ekyo ogenda mbakolesa ekisooka essula 7 ojja kusoma ojja kulaba nga Bible ekkiriza ddala divorce singa omukwata ku gw'obwenzi. Yesu yakyogera bulungi Matayo 19 ku gw'obwenzi osobola omukola otya omudivorcinga n'ofuna omulala, naye nga togenda kuddamu okufuna muki mulala. Ina alternatives bbiri, either bw'omudivorcinga toddamu kufuna mulala oba muddemu otabagane. Era kakati Teddy alina eddembe okufuna omulala. Mukama andi omwami yayenze naye balina kumala kulaba oba basobola otabagana. Wena kulaba oba basobola otabagana. Bw'ayokana ne Bugingo taddamu kufuna mulala, naye nga alina eddembe asobola omudivorcinga kubanga kati alina ogw'obwenzi. Wabula ate ekibi kiri kimu nti ate Makula afumbiddwa Bugingo ate ye mwenzi ne Bugingo mwenzi. Kati abo kubanga
kyenebuuza singa gavumenti bweri nti ekuwadde certificate nti muli legally married singa bwewulira ali mu kutaataganya obufumbo bwammwe eyo emu kubasookawo awo ono tumumanyi okitegeere naye kakati Bugingo ali mu kuteekateeka byakuwasa makula gavumenti esirise Teddy Bugingo bamukwakulako ekintu kye kati kijja kitya okubeera nga Bugingo kati saawa zino ayagala ali mu kuwasa makula nga Teddy temuliiko singa saawa zino gavumenti yevaayo nega oyo tumumanyi bafumbiriganwa n'ono lwaki teyingira mu mbeera eyo negaana omuntu ataataaganya obufumbo bw'abanni era kutaataaganya naye kubanga kati bw'otunula Bugingo wuuyo y'abasumbu baba baddeki Bugingo wuuyo ayagala ku divorcing Pastor Manjeri subira ne Pastor Manjeri teyakulula bukuluzi era naye babagatta badivorcinga bo kibalina okisalawo baza okikkaanyako ne badivorcinga yo gavumenti ekikkiriza naye ffe omukyaki biba birala nga bwe mbanyonnyodde mukyaki divorce yaffe eba ndala nnyo era kumpi kalabba kanene nnyo n'okwenkana okutabagana n'omuntu kisingako obulungi okusinga okukola ki okumudivorcinga kuba katonda tayagala divorce eri mmala kyesula 3 aga nti I hate divorce katonda akyawa nese kukyawa yenna ekintu kyabafumba okukola ki okwawukana naye kakati ono omukulu bw'abanga asazeewo okufuna omukyalo omulayo gavumenti erina bweyinza kugamba nti ebatakulula okujjako nga bateesezza era okwawukana nga neteri naye akkiriza ne bateesa ne baga nti okusinza ku mbeera eriwo twagala tukole tutya tudivorcing kuba gavumenti yo teridingibwa matters of conscience ye reading eri mu legal matters naye ate katonda yali mu matters of conscience ye katonda tali ku mateeka kyokka ali ne ku mateeka agali nacho zetuyita natural laws nti ye katonda ajja kubuuza muzadde abaana nti ye katonda omukyalo omulekawo ofuna omulala omaze omukaddiya okitegedde akadye omumalidde obudde mukoze amaanyi mwenna resources mwenna muzikoze wamu kuba abadde nga afumba n'ofuluma okugenda okukola bano abaana bennyini psychologically okuze nabo bamanyi gwe kitaabwe omukyala tajasobola kufuna mwami mulala age nti ono gwe mbandeeta yabafuukanga kitammwe kati katonda kyavaingira mu matters of conscience naga nedda ekyo tekisoboka I hate divorce mudde mukole mutya mutabagane kuba yagenda wala natuuka wala nnyo ekisooka yamanyi bulungi nti ennyonyi enkulu ze zigize nti okubuuka ekyo katonda akimanyi abazadde otwa tukuzenga Bugingo ne Teddy ne mwawukana chances n'abaana ba Bugingo no bajja kwawukana chances n'abazzukulu bajja kiranga kyangu kuba kyali kibaddewo ko olw'obwa katonda byonna abifaaka ate nga yagala ezzadde erina atya katonda Bible kyeyigiriza kyavaga nti temwawukana kubanga problem gye tufunye people think the marriage is all about them obufumbo tebuli kunze na Navant obufumbo is an institution efugibwa katonda wabula problem ndiagala nnyo tudiscussing lwaki divorces ziresenga nyingi nnyo ennaku zino lwaki divorce nyingi lwaki okwawukana kungi kubanga eyo nsonga nkulu nekye nyinzo bbaga nga sina kyogera kuba tujja kifuna program namba nga sina kyogerako ekikulu lwaki divorce nyingi kubanga bino bibagatta omusajja n'omukazi byetugatta abo betugatta abo kyekizibu obuzibu si bufumbo obuveno nga bamaze okukola endagaano zaabwe ne bajja ne bakwanjulira enteera nze nga servant sigatta bantu nze nga sinnabagatta njagala mwami na mukyala saagala bafumbo ze sigatta bafumbo ngatta mulenzi n'omuwala ne bafuuka omwami ne ndyoka ngamba nti bafuuka omwami n'omukyala kitegeeza nina okwetegereza ennyo katugeze obufumbo bulinga bula Rolex singa okute Rolex n'osiika bulungi engano yo n'oganja akola Rolex bwotuka okusiika amagi n'osiika amagi agafudde n'ogagatta mu chapati ennamu gosobola okugasiika Rolex eyo tugezezza ogasiise Rolex eyo eriika kati gwoza ekizibu kiri ku Rolex kiri ku byakoze Rolex ebyakoze Rolex exactly kati girese divorces ennyingi material bano betugatta bano Bible kyevega nti katonda kyeyagatta awamu teri ayinza kukyawula ye tagamba nno bantu azipase materials zino ono omusajja gwe mwagatta musajja kyagwanira okubeera omufumbo abantu abera kutomesa yuji balina okukitegeera mwabatana bakufumbirwa omusajja gwe marriage material okusinza ku Bible yaliwa omukyala gwe marriage material mu Bible yaliwa bwe tugatta ebyo
result tutoka kufuna ekyo kanda kyasuubiza nti okufa kwe kutwawula naye bwe tuba nga twaleesa amagye amafu ne tugatta mu Rolex ennamu oba amagye amafu n'eŋŋaano enfu nga twasise ekikyapati kyaffe kifu n'amagye mafu ne tugatta wamu ne tugamba tugenda kufuna mu Rolex ennamu tekisoboka era tufuna mulambo gwa Rolex n'olw'ensonga eyo ekyo kati ekkanisa society etaaga okuddayo okutegeera Katonda abantu beyagamba nti beyagatta awamu baali bantu ba kikula ki who is the right man for marriage, who is the right woman for marriage material ebyo bwe tunaabitegeera wano kutomosa ijji tujja kwanguyira nnyo era obufumbo bujja kusanyusa obuzibu bw'endabyo mu divorce nti oli olina kumukwatira mu bwenzi oba muteekwa okukkaanya okusinzira ku Bible ate obwenzi ngolesa abajulizi basatu abalabye already handed abalabye kakati sebo nze omusajja kale omukazi yayenze omukazi bw'amala okwenda nga mugamba naye tu divorcing engaga sikiriza divorce ng'omukutte ayenda bw'obanga omukutte ayenda kubanga ekisooka mulina okumala okukkaanya ng'omukutte ayenda mu Bible ate wali okukkaanya olwo saidi yo gwayenze tufunye abajulizi basatu bakaza nti wayenze kati twataaga opinion yo era ffe tuleesa abajulizi basatu mu Bible twagala kumenya opinion yo twagala okujja beyond reasonable doubt kuba tosobola kugamba bugambi mbunze ŋŋaanye olina otubula lwaki ogaana musajja wange nkyama ate okukwagala ng'oyenze bakutoyenda ate kati Bible kuba nayenzemu ekiwala kyankeawa musajja naye simanyira byange Bible teina by the way kambula abantu Bible teina feelings. Bible is a legal document. Ereta facts. Amateeka tegena feelings. Toza kunyanya amateeka no gaganti bannange kale munkutte nabbye nenze kula nale noyinza bana kyakulya. Etteeka liganti akwatibwanga abba nti ali wa sente bweziti ate mwako mukono. Kati zo details amateeka gutegayina ebyo. Era tukutemako muki mukono. N'olwensonga Bible is a legal document. N'olwensonga eyo byonna wabula ate ye Katonda he is a God of feelings. Yamanyi naye gana amateeka gutegatuna bwe gatyo. N'olwensonga ffe tukwata ng'oyenda. Totugamba nayenzemu lwakuba kwa emia being nti wayenze kitegeeza kabonero kyo kyennyini kikolwa ekikakasa nti obadde wakoyo obufumbo. Anti kakati baagala nsayininge nti nzikiriza divorce kuba bansanze nyenzi nenze nga nti nze sisayininga ku divorce papers nze mukyala wange nkyala mu Bible kasaba kwata ng'oyenda nibalesa abajulizi basatu wasayininze divorce era kati kyo kisigadde eri oli guwavodde okugamba nti mukyala wange nkyamwagala oli naye gwe yayenze oba oluzinze competence okubaako kyoyogera era kati tukola kyetaagisa kukola wali kusiginikya tolina nakyo tugamba gwasayininze dda emmiya kukwata ng'oyenze wataddeko dda omukono nti twawukane kiringa bw'onaagamba nti olina mwami wo oba kitegedde n'omuwa obutwa netujja tuyambibwa ng'obadde obutadde mu mmere nijja tumukwata nga tannabulya ate otumala omukwana nti nedda nze saawukana naye kubanga nze mwami wange mbadde nkyamwagala olwedde wamusse kasita oyenda obufumbo oba obusse you've cancelled the document kati tukyetagana kugamba nti nzikiriza ndagaano eri ey'ababiri oba ogimenya oba okkiriza nti twawukane kubanga singa tekibadde bwe kityo tewandigenze na mulala kuba Bayibuli egamba nti nga tewakyali bantu babiri nga bafuuse omuntu omu bwe tuba twafuuka omu n'okwata omuntu oyo omu n'omutwalira omuntu omulala kitegeeza ono ye wamulese kuba tosobola kubeera mu contracts bbiri at the same time olwensonga eyo oba okansolinze yasooka ng'ofunye ey'okubiri nsuubira mubiwulidde mugende mwanjule mukyale mu bazadde b'abaana b'abaagalwa bammwe ate ne gavumenti oba kanisa oba church zibawe obuwandiike tubadde n'omusumba Servant Hilary Musiima okuva ku Truth Sets Free Ministries wali Munyonyo nange director Tomusa wano ku Tomusa Yegi ntumira nnyo ababeera ku channel yaffe eno ne balaba ne balayikinga ne basharinga comments nazirabye weziri awo zadde zaaka naye abasinga nabazzeemu kati kyenjagala mutwongeremukko n'emiramwa nagyo mugituwe
n'abatuchallenginga nagamba sibagaana okujjako nti abatuchallenginga ebiseera ebisinga tugamba nti ebyawandiikibwa tubichalenginga nabyawandiikibwa kituufu kubanga ebiseera ebisinga bwe tujja wano tubaako emiramwa we tugijje ne tugirireetinga n'ebyawandiikibwa tutera kwogerera mu byawandiikibwa akuume atakuumira mpeera tujja kudda mulundi omulala